Kale bibadde Kayunga ate wabadde wekikanga bwe Makindye omujaasi ategerekise nti omu ku bakuumi ba Kamuswaga bw'abase mmundu n'akuba abantu bana amasasi omu afiiriddewo n'abalala basatu ne basimatuka n'ebisago nga kitegerekise nti obuzibu buvudde ku muganzi eyamukyaye bibaddewo mu kiro ekikesezza olwaleero. Agambibwa okubeera omukuumi wa Kamuswaga nga ye David Katamugaya akubye abantu bana amasasi omu n'afiirawo basatu ne batwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Bino bibadde ku kyalo ekimanyiddwa nga Boston mu ggombolola y'e Makindye. Afiiriddewo ye Agria Mpumuza omutuuze w'omu kitundu kino ate Anita Namakula abadde alina ebbaala ekkonge Benitri Namasiko n'omulala tutegerekese mannya ne basimatuka n'ebisago nga bino byonna bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omu yamukubye essasi mu kifuba n'afiirawo, omulala n'amukubye essasi ne limuyuza ebinda ne biyiika. Ngenda otuuka wano omwami omu yeebase mu kitaba ky'omusaayi eyamanyikiddwa nga Agre ng'amaze okufa bamukubye buleti wabi nnyo. Nagenda agamba abamaze yabadde amanyi bonna abakubye abamakoze ki abamazeewo abamanyi bafiiriddewo. Omulambo gwa Mpumuza gugiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago n'abafunye ebisago ne baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi songa ne poliisi etandikiddewo okunoonyereza obw'ebyokwerinda ku kyalo Fred Monday ategeezezza nti bafunye amawulire nga Namakula obwedda aliko omuntu gw'ayogerezeganya naye ku ssimu ng'amugamba nga bwe yamukyawa era nga balowooza kyekivuddeko Katamugaya okkuba abantu amasasi. Omukyala abadde ayagala abasajja babiri naye ono omugenzi katugambe yabadde nga asigudde omukyala akubira oli bbaawe n'amugamba wantamadda nze sikyakwagala nvaako. Yoyo gundi Agre yamugulidde omwenge nga n'omukazi ali ku ssimu ayomba walwaki tonvaako oba ojja onzita okole ki onzite. Ssentebe w'ekyalo Charles Rwanga ayogedde ku mbeera ebaddewo n'akubiriza abatuuze okweyanjula eri abakulembeze ne bye bakola. Naye n'ompangisa oba balandiroodi bw'oleeta omuntu kyoyogera naye kati kikwatako nze kyokola abatuuze abangi baba ne kaadi ey'ekyalo. Omukyala ovudde wali ng'okyayooli n'ojja wano n'onomwenge paka kiro sawa 9 ate yabadde alina ebbaala ye n'ava eri n'ajja n'ambeera wano olaba wakirifuna omwami w'omutwala ekibbali. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeeza nti bakyanoonyereza ku Katamugaya gwe bategeddeko nti mukuumi wa Kamuswaga nga mu kiseera kinadduse. Omusirikale w'amagye bamuyita Lance Corporal Katamugaya David ali bodyguard wa Kamuswaga okugenda kukolera wamu n'abamagye tulabe nti akwatibwa. Agamba nti basobodde okuzuula emmundu gy'akozesezza mu ttemu lino n'asaba abantu okwegendereza enkolagana yaabwe n'abasirikale. Ewaka wa David gy'asula oba omusirikale gy'asula netujjayo omundu kika kya AK-47 n'amasasi 24. Oluvannyuma kizuuse nti ne Namakula nnyini bbaala naye afudde. N'omukyala afudde n'omwami yafudde n'abali abalala bali. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino.